abafuna akawuka ka mukenenya mu kaseera ako baali bameka, abaafuna embuto mu kaseera ako baali bameka. Kati bw'otandika okutunuulira ebibalo gye bitutwala mu HIV olinkingira wali ku COVID-19 n'omanya nti obuzibu bwonna bwava mu kaseera kali nga tuli mu muggalo gwa COVID-19 n'okuba nti bingi nnyo ebyali mu muggalo ebyo nammwe bye mumanyi nga abantu aba bulijjo nti mu mawulire mwawuliranga buli kaseera nti ono taata kubanga zikendeeza akawuka ka mukenenya mu baana abo abali mu kusingira ddala abawala abali wakati w'emyaka 15 paka ku 24 naye nga bakendeezezza nga basinga okulaba nga bakubiriza abazadde abaana buli omu okulaba nga omwana ow'obuwala wamu n'ow'obulenzi bakuumibwa mu ssomero paka at least senior 4. Kati singa naffe tusobola okwadoptinga ekintu ekifaanaganako bwe kityo nga Uganda tulina essuubi era tukakasa tujja kuba twongera okukendeeza obulwadde bwa mukenenya mu baana ab'obuwala ab'emyaka egyo tujja kuba twongera okukendeeza abaana abo obutafuna mbuto nga bali mu masomero obanga tebanneetuuka kubanga batuuka okuzaala tuba tukendeeza obutabanguko mu baana abo tuba tukendeeza embeera z'okuba nti batandika okuzaala ng'ebbanga ery'okuzaala terinnaba tukendeeza okubafumbiza nga bakyali bato kuba omwana w'amalira senior 4 bw'aba mwana wa mukyala emirundi egisinga aba awezezza emyaka 18-19 kuba bwe tugamba ebibinja by'abantu okubanga be bali ku ntikko mu kulwanyisa obulwadde obuba bubaluseewo oba okulwanyisa akawuka ka mukenenya tuba tutunuulidde n'okusingira ddala abo abayiseeko mu mbeera. Kati abantu bwe bemobilizing oba bwe beekolamu omulimu Paperwork. Open up an account online with your phone anytime, anywhere using these simple steps. Download or refresh the Sente mobile app from Google Play Store or Apple Store. Select Sente on the go account opening option. Select either the new customer or existing customer tab. Select your preferred account type. Choose your preferred currency and branch. Scan or take a clear picture of the front face of your national ID. Capture a clear self-taken passport size photo. Write down a clear signature on paper and scan it. Fill in your details on the online form. Click submit and you will receive an email or SMS with a code, one-time password, OTP. Input the OTP number to confirm and submit your details. And just like that, your account will be ready within 24 hours. Remember, never share your OTP number with anyone. Do not allow to switch your SIM card with anyone. For more information, call us on 0800 200 555. Centenary Bank, our bank. Centenary Bank is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund. We wali enkuka tobongoota ene enkuka tunze tumanzeeko nga muwogo tujjidde mu style mpya eri reloaded speed 5G eno tebangawo stage nka sound mba abayimbi bonna bakomediani bonna batiktoka bonna abakozi ba CBS bonna onoowulira enkuka masanyu amatongola gaggalawo omwaka agaliyo agaliko amakoneremu shiringi $1.5 oyingira ku olwo nafuluma enkeera buli kimumu ekiri endongo etandika kwa subu paka kwa subu omwaka tuguyingira ffenna fireworks okwo kale mwana mugwayo muleta obwana buntira bwerere Ssiriimu yaye bannange obwana buno omwaka sirina gwe mmanyi kimu ssente obuwalabu okubulwa data mbulwa akabina enkuuka
3 mu Desemba mu Lubiri Mengo ekutusibwako Jabasa Fama olwo Habitex Promotions n'ebisatinga abasajja bano abali mu gavumenti ya Mwami Museveni n'abantu abo bababba nga bw'onoogamba bo bennyini abali mu bitongole bikuuma ddembe nagamba omwana wo omunoonya bamutwalirawa nti wano tumuyina leeta miliyoni bwe ziti byonna mugenda kubiraba. Kale atulaba ku CBS tukwaniriza nnyo ku mutimbagano olunaku lwaliro lumu omwezi ogwa Desemba 2023 buli lumu Desemba twefumiitiriza n'okujjukira bannaffe abaafa obulwadde bwa mukenenya mu nsi yonna International World AIDS Day era Uganda tulina ekigendererwa ekiruubirwa nti mu 2030 at least mukenenya abamulina babe nga basobola okumira bulungi eddagala ate nga tekyayongera kusaasaana. So ekimu ku kigendero ekiriwo kwe kukendereza ddala n'okusaanya obulwadde buno bwa mukenenya nga twefumitiza ku lunaku lwa World AIDS Day. Ina bakama ebyensisinkanye olunaku lwaleero gy'abatubuulyeko ku byetusobola okukola oba oli awo byetusobola okukola okulwanyisa obulwadde buno bwa mukenenya era kiki ekikyabusibye mu ggwanga ekirina okunogerwa eddagala tubusaanyizeewo ddala. Kamanyisa akulinnya lyo taata. Nze Saalongo Kabanda Abbe omuzirambazira mu 2021. Oh, sayinza okukola bassebo ye mukama wange. Tulina kukola ki okukendeeza ddala ku bulwadde bwa mukenenya buno mukama wange? Okusooka byonna twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kubanga yakutta omumuli ogw'okulwanyisa ekiwuka kino ekya mukenenya naye nga ate amaanyi yagassa ku ffe abasajja ffe tulina okukulemberamu abalala bonna okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Ekyamazima bannayuganda ffenna okutwaliza wamu tukimanyi nti obulwadde bwa mukenenya gye buli ate bweyongera enkya n'eggulo oba oliawo nga kivudde mu kuba nti abasinga obungi twesulirewo gwa naggamba tulemeddwa okukola ekyo kye tuteekeddwa okukola mu bufunze tetunnaba kwebereramu. Buvuka bangi bakebeza maaso n'agenda n'omuntu nga tebamaze kwekebeza musaayi. Ekyo kye kimu ku bisingidde ddala okwongera obulwadde buno obwa mukenenya kwegirisiza mu ggwanga lyaffe Uganda. Ate era abavubuka bangi abakozesa ebitamiiza n'ebiragalalagala ebibakyusa ku bwongo ne baba nga tebakyayinza kulowooza mu ndowooza ekintu kiramu oba ey'omuntu ataliiko kamogo. Kati ekyo ne kibanga nakyo bagenda mu biduula eyo. Okusanyuka si kibi naye tulina okubaako n'ekkomo ate n'okumanya nti bwe nkola kino kiyinza okunviramu akabasa. Obulwadde bwa Ssiriimu newankubadde nga weebuli naye kirungi amakubo agabulwanyisa beegali. Bisooka byonna ffe nga twebeereddemu ffe kennyini nga twekebeza nga tukozesa obupiira ate n'enkola endala abasawo ze bakola ki ze batubuulira eziriyo eddagala eriweeweza akawuka ka mukenenya kyebiri. Naye abavuka bangi tebafuddeeyo kulikozesa so nga ate emikisa weegiri omuntu ne bw'obanga olina akawuka ka mukenenya osobola okuwangaala emyaka egiwerera ddala n'ogenda mu maaso n'enkulaakulana n'obeera n'abaana nga naye akawuka ka mukenenya alina. Ekyo ng'abavubuka oba bannayuganda tufube nnyo okulaba nga tugoberera amakubo ago gonna agaateekebwawo oba agakooneddwako okulaba nga mukenenya ava mu ggwanga lyaffe ogunaatuukira omwaka ogw'amakumi 2023. Muntu ayinza okwebuuza Ssaalongo nti ssente oziina erinnya oliina oli muzirambazira naye osobodde okwekuuma oyinza otuba ku bukodyo bw'okozesezza kubanga okyawangadde bwoti? Ekisooka buli muntu atuuse emyaka egiwasa yandibadde awasa kubanga bw'obanga olinawo omuntu wo ewaka n'Abaganda bagamba nti w'omukalo gwe taseerwa wa mbisi.
Kakati omuntu atalina mukyala waka yasinga okuwankawanka. Buli yatuuse mu myaka egiwasa abeere n'omuntu omu atamwekuumireko, kubanga amazima n'obwesigwa byebisinga okubanga bikuuma abantu okubanga tebakwatibwa bwa mukenenya. Mu kiseera kino okola ki Ssaalongo? Nze ndi musomesa, ekyo kimanyikiddwa. Nsomesa amasomero ga secondary ate n'aga university. Nsomesa ku University ya Ssaabasajja wano Mutesa University, Makerere ne Islamic University. N'okulweggulo twawummuza abeebugesi ne secondary school. Amiina. Era abavubuka abawummuze nkimanyi nti kati bagenze mu nsi, bayingiridde ensi, naye munnange ensi tekomaawo, ebyensi tebiggwaayo. Newankubadde nga bawummuddemu bamanye nti okuwummula si kutuuka, beekuume bakole emirimu gy'abakadde baabwe, amasanyu tegasobola kubba mu nsi. Nga njala kwerekereza mukama wange oba kafe abavubuka obutuwadde mukole kino na kino na kino okwewala Ssiriimu. Naye simanyi oba gavumenti nga liba sisitemu gye tulimu erina oba oli awo bunafu bw'ekyalina obwongedde Ssiriimu okusaasaana, oba olina kyosobola oggiwa okwongera okukendeeza akawuka kano okusaasaana. Kituufu gavumenti gwe mukono ogwa ddyo mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya. Ereete ebikozesebwa abavubuka babigabi ku bwereere, ebifo ebisanyukirwamu bibeeremu obupiira bukalimpitawa. Naye omuvubuka agenda n'abalamu 2,000, 5,000 nga tazirina. Singa gavumenti esobola okugaba ebintu ebyo ku bwereere, abavubuka bangi oba oli bandikendezezza ku mikisa egy'okukwatibwa akawuka ka mukenenya. Eddagala eriweweeza akawuka ka mukenenya gyeriri, naye oba oli abavubuka bakaluubirirwa okulifuna, oba n'abantu bonna abalwadde bakaluubirizibwa okulifuna. Gavumenti buvunaanyizibwa bwayo kulabika ng'etaasa abantu baayo okuwona olunabe lw'ekirwadde kino ekya mukenenya. Awo nno wengisabira efeeyo nga bw'esobola esseewo ebintu ebikozesebwa mu kutangira obulwadde bwa mukenenya. Ate bana basaaba abantu akawuka mu bugenderevu, etteeka likole litya? Singa abantu abo baba nga bakwatiddwa, omukono omwavu gwa gavumenti saba guddeeyo bakangavvulwe ng'ensi eraba, kubanga eryo libattima mu butuufu oba osse, ate nga n'ebyawandiikibwa okutta kyekimu ku mateeka obw'omenya aga Katonda. Obubaka obusembayo mukama wange. Obubaka obusembayo olwali olunaku lw'abavubuka mu bwakabaka bwa Buganda. Mu ngeri y'emu olunaku lwakujjukira akawuka ka mukenenya kano mu ggwanga lyonna. Awo nno nkubiriza abavubuka emiti emito egy'okuggumiza ekibira tegisobola kukiggumiza nga si balamu. Bafube okwekuuma balabike nga babeera balamu bulungi, basobole okutwala Buganda ku ntikko. Mpuliriza tukyali mu kwefumitiriza ku lunaku luno olwa mukenenya mu nsi yonna, era emikolo emikulu mu Uganda tugikuliza mu disitulikiti ya Rakai. Nga bw'okimanyi nti mu disitulikiti ya Rakai eyo obulwadde buno bwerisizzaayo nnyo enkuuli mu biseera biri, era tufuna bamu ku bannayuganda ku bantu okututegeeza tukoze tutya okukendeeza ku bulwadde buno n'okufuulira ddala okubufuula olufu mu 2-3 nga bwe kiri ekigendwa kya Uganda. Kama nsanyusa okulaba ssebo. Okusanga essebo. Erinnya lyaffe ssebo. Nze Kajja Isma, ssentebe w'abalungamya b'emikolo mu Bwakabaka, ate era director wa Quality Junior School Mbeje Mulira. Nsanyuse nnyo okusanga ku lunaku. Ayogedde ku nsonga y'abalungamya b'emikolo. Mwe mubeera mu bantu eyo, mwe mubeera ku mikolo gy'abafumbo. Simanyi bubaka ki oyinza bbawa mu kiseera kino okwekuumira ddala akawuka kano akaleeta mukenenya? Nga twefumitiriza ku lunaku luno olw'akawuka ka mukenenya, abafumbo baffe mwenna etulina abantu baffe abatuwa emikolo, abantu abeetegese kikoze bulungi nti olunaku lutuuse mu kiseera
kyetwandiise aketerekerero k'emikolo kati abantu bonna omwaka gubaguggwako mikolo bateekateeka emikolo bateekateeka okuwasa bateekateeka okwanjula ababeezi baabwe bateekateeka okukakasa obufumbo bwabwe naye nno ng'oteekateeka okukakasa obufumbo bwe okufuna omubeezi gw'onoowangala naye okulaakulane naye sooka olowooze oyimiridde otya mu byobulamu ye ayimiridde atya mugendeeko mwekebeze omanye nti omuntu gw'otutte oba akututte ayimiridde bw'ati mu byobulamu singa Katonda abasanga mwesanga nga muli balwadde ng'omukumu mulwadde era abasawo babawabula kati okuwabula kw'abasawo bagambye nti mukole kino na kino tubigendereko tusobole okubeera nga twekoma nga tuli balamu tujjukire olugero olugamba nti obulamu bwe bugagga tosobola kufuna bugagga bwonna bw'oyagala ng'oli mulwadde ne bw'ona okuŋŋaanya obugagga bwonna n'obeera nabwo ku nsinga obulina naye nga ate okyalina ekirwadde ekikubala embiriizi tojja kubeera kweyagala tojja kusankira obugagga bwe togenda kubwenyumirizaamu so tusooke tufe ku bulamu bwaffe naddala nga twekebeza akawuka kano akamukenenya bwe tuzuula nti tukalina twerwaneko twejjanjabe eddagala gyeriri tutandike eddagala tubeere nga twejjanjaba bulungi nnyo twebaza obwakabaka kubanga emabegako abantu bawuliranga nnyo ensonyi okubeera nti avaayo n'ayogera nti nina akawuka oba ndi ku ddagala batyanga naye Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo n'afuuka emmunyenye y'okulwanyisa obwakabaka ne buvaayo ne buteeka amaanyi mu kulwanyisa obulwadde buno nga ne kaweefube wa 2-3 bwe tulwanirira okulaba nga buweddewo abantu kati tebakyalina kutya okwo omuntu avaayo naga nti ndi mulwadde abantu namusalira ku magezi ate twagala era okusaba abantu abo bonna abalina akawuka babeere n'ekisa eri abo batannakafuna kubanga manya nti bwe bw'ovaawo ate ensi tegenda kukoma kubi wabula ensi ekyalina okukola ki okugenda mu maaso naye bw'osaasira bano n'otamusiiga n'omubuulira amazima n'omulaga nti nze munnange nalwala n'abeera nga atleast afuna omukisa ku balala abalamu banne ate gwe naawe n'obeera nga weeyambisa embeera ezizo abasawo ze babakubuulidde ng'omulwadde z'olina okutambuliramu naawe okubeera ng'otambuza obulamu kijja kuba kitwala ensi yaffe mu maaso balinye okujjako kati akasembayo obeera ku mikolo eyo egy'abafumbo omuntu bawasa kikimuyambako okukendeeza okufuna oba kikendeeza ku mikisa egy'okufuna akawuka ka mukenenya omuntu bw'awasa tusuubira nti aba ayambadde obuvunaanyizibwa ekyamazima bw'otawasa obeera n'emikisa mingi ndowooza 85 ku 100 okufuna akawuka kano otya nti buli lwobeera n'ensimbi n'ofuna ensimbi eyo ekutuma okukola ne byotandikoze kati buli lwofuna ensimbi owulira ng'olina obulamu obulala obukweyunzeeko osikirizibwa mangu nnyo okufuna ku bimaama byogenda okukyakaza ebbalibbali eyo kubanga sente weeziri naye okuwasa kugenda kuyamba kutya okuwonya okufuna ekirwadde kya mukenenya ti bw'onoofuna ensimbi oli mufumbo ojja kuba olina abantu abakwetoolodde b'olina okusaasaanyizaako ensimbi ezo amaana awaka sukulu fiizi bazisaba emmere eyo olina okulekawo akameeza omukyala erina olina okumulabira ekirala kiri ekibanja ekyobutonde kiba kikubanja buli kaseera ekyandibadde kikusindiikiriza okunoonya omukyala eyo omanya nti bwe nzira ewaka mukyala wange gyali asobola okunzikakkana nga n'omukyala aga nti nange nina omwami kwenkola ki kwengumidde embeera eyo wengikakkaniza kale nno tukubiriza abavubuka mwenna abalina kyemwekoledde okuwasa kimu ku bintu ebigenda okubayambako okukola ki okuwona okufuna akawuka kano kyokka ne mba muwasizza tubeere beesimbu tubeere beesigwa eri bannaffe abo betuwasizza tubanywerereko tubeeyabize awo tujja kuba ffenna twongedde okukuuma amaka gaffe okugenda mu maaso n'okwensa
abali mu gavumenti ya Mwami Museveni n'abantu abo bababba nga bw'onoogamba bo bennyini abali mu bitongole bikuumaddembe nagamba omwana wo omunoonya bamutwalirawa nti wano tumuyina leeta miliyoni bweziti byonna mugenda kubiraba. Buli muntu alina okusula mu katimba k'ensiri buli kiro. Obudde ne bwe bubeera bwa mpewo oba bwa bbugumu kya tteeka. Buli lwasula mu katimba k'ensiri gwe n'ab'omu makaago muba mwetangidde okulumwa ensiri ezijja okubasiiga omusujja gw'ensiri. Abaana nga baddayo mu masomero balina okutwala obutimba bw'ensiri okusulamu okwewala okulumwa omusujja gw'ensiri. Kaakati olwo obutimba bufunibwa butya? Bajja kulangirira ku leediyo, TV n'emikutu gya social media obutimba lwe bunaaleetebwa mu disitulikiti zammwe. Village Health Team n'abasawo b'ebitundu baakugenda nju ku nju nga babategeeza embunyisa y'obutimba. Era bajja kuwandiisa abantu mu buli maka nga mubategeeza omuwendo gwammwe omutuufu n'okubabuulira ennaku ze munaafunirako obutimba bwammwe. Olina okugenda mu buntu gye banaakugamba okufunira obutimba bwammwe ku olwo. Akatimba bw'okafuna nga tonnakasulamu kawanike wabweru mu kisiikirize okumala essaawa 24 emisana n'ekiro kasobole okuyitamu empewo. Singa togoberera bikugambiddwa kayinza okukwasimuza oba okusiiyibwa ku lususu, era bw'osiiyibwa n'abaawo n'amazzi. Embeera bw'etakyukako laba omusawo. Akatimba oddemu okaanikeko kayitemu empewo. Kati tugenda kubeera n'obulamu obweyagaza nga twetangidde omusujja gw'ensiri. You can save a life. At Centenary Bank, we have made everyone's life easy. No need to call or ask for the forex rate. You can now buy and sell your foreign currency by using your mobile phone or computer anytime, anywhere. To register, go to any Centenary Bank branch or our website www.centenarybank.co.ug. Fill in the Center FX forms. You will then receive the login details via your email. Log in and start buying and selling foreign currency instantly online. It is instant, secure, and simple. You want to start trading? Go to the Center FX platform, choose any currency you want to buy or sell, enter the amount and submit. You will then get the deal ticket number. To complete your transaction, log into your internet banking or go to any bank branch near you and present the form or deal ticket number. Super simple, right? For more information, call our toll-free lines 0800 200 555 or 0800 335 344. Centenary Bank. Abavubuka mwenna mbakubiriza nti obulamu bubwo beeno okuba omukiise wa Mukenenya mu Afirika okumulwanyisa kitegeeza ffe omwana wa university, omwana wa senior 6 olubeera otyanga okwatibwa Ssiriimu ng'omanyi waayita nalibadde ndowooza nti tudde ku nnono tumanye nti obulamu bugagga. Ate ekyokubiri obufumbo kya kitiibwa omwana ng'omaze university yita abantu tugende tukyale okusinga okudda eno n'eri. Akati osanga omwana wa university ayina eza hostero, ayina eza lanchi, bakuweeza kino ezokucakala naye byonna bikomekereza wamu kutwala bulamu bwo. Olw'ensonga eyo njagala amategeeza abavubuka b'Obwakabaka nti tutambule nga tumanyi omuntu ategeera nga osomyeko ng'omanyi n'ennono omuntu agamba nti wotali Siria nkwagala nnyo osimanya n'otuloseebaka aba alina kyakwagaza. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza tuwe ekitiibwa omulembe omutebi nga tuli balamu. Oyita kulimba nga tolina bulamu toba n'essuubi. Twekuume tumanye tusoma naye ng'obulamu namba 1. Ensonga eyo mbakunga nga lumu lujja kuba lwakutaano ebulemeezi bukalasa wali tujje tubeerewo tulage amaanyi nti beene ddala omulembe yagutuwa oba olyawo kijja kuwaabo ensi yonna okutegeeza nti Obwakabaka bwa Buganda n'omulembe omutebi kitegeeza abavubuka. N'olw'ensonga eyo nkakasa abamu bwalisuze nayo tubeere nga tubeera mu lusiisira ly'obulamu olw'amateeka tutambule.
okay mbeera nkozi mu ddwaliro amagezi gempa abavubuka okwekuuma ku bulwadde obungi ennyo kati ate naddala mu mawokito gwa Ssiriimu okusekera ddala kwekuuma omuzungu kyayita self control kubanga ffenna katonda tuteekamu nti tulina obuyinza obusobola okwekuuma nga toyagadde ono n'ono ate abavubuka mulindeeko okutuusa emyaka egy'okubeera abafumbo ofune munno mubeere mwenna nga toyagadde ono n'ono ekyo kyesookera ddala okwekuuma ekyokubiri kwe kussaamu katonda ekitiibwa kubanga omuntu ateekamu katonda ekitiibwa tajaajamya mubiri ekyo nakyo kikulu nnyo kakati ate oyo yalwala edda ekisookera ddala sooka okkirize nti oli mulwadde obulwadde tekitegeeza nti obeereeyo weeyawule nedda kkiriza nti oli mulwadde ate obeere ng'omira eddagala ng'olimira n'okwefaako okwerabirira obulungi olye bulungi ate ne katonda omuteekemu ekitiibwa n'ababajjanjaba nabo ate tuleme kulwaza bakwongera kubalwaza nga tubasusola omuganda aga nti olwaliro kiriwo enkya kiri wange so tubasseemu ekitiibwa tuleme kubasalira musango nga tulowooza bakola omusango okuli awo nedda tubaagale ate naawe omulwadde leka kubeera nantondo nnyo n'okubeera n'omutima mulimu omuntu n'alwala nabeera n'ekitima ekibi nga tayagala kutta balala nedda sooka okukkirize nti oli mulwadde ate oleme nawe okwesalira musango ate wejjanjabe bulungi ng'omira eddagala ng'olya na bulungi ago ge magezi gempa ku bulwadde bwa Ssiriimu. Ekibiina ky'olulimi Oluganda n'ekitongole ky'obuwangwa mu Bwakabaka tuteeseteese olujjuliro ku mulamwa. Olujjuliro ly'essomero ly'omwana erisookerwako nga tuluubirira okuyigiriza abaana n'okujjukiza abazadde empisa z'oku lujjuliro ku Sande nga 10 Desemba 2023 mu Buganda Tourism Center Kabaka Njagala mu maaso g'olubiri. Emiryango gigulawo essaawa 2. Kale muleete abaana bonna ng'abatamanyi mpisa za lujjuliro baziyige, abatambula nga balya, aboogera nga balya, abatafumbya, abateeyanza, abaswankula nabo mubaleete. Tuli bakusanyuka nga bwe tuyiga. Abaana n'abazadde bakuvuganya mu kuwaata n'okusaanika emmere. Amazina gaffe ag'ekinnansi ennyambala olwo bwe tunaamala okulya abayimbi batumaleko omukkuto nga bakulembeddwamu musiime wa Kabaka Palaso, Felista the Superstar, Madrat Chiko n'abalala. Kale essaawa ya lujjuliro mutegeke obuwempe, emikeeka n'amasowaani n'ab'emmere enfube mugireete ffe tubagabule. Okuyingira kiyinza omutwalo gumu. Biwagiddwa Royal Milk agaffe, Jenny Cough and Flu Syrup, Arapex Tyler Desi, BBS Telefina ne Chabasa Fama. Ffenna abaana bwe tunaamala okulya tugambe nti ofumbye nnyo maama. Enkuuka! Z'omwezi 3 mu Desemba mu Lubiri e Mengo wewali enkuuka tobongoota. Eno enkuuka tuzze tumazeeko nga muwogo tujjidde mu sitayiro mpya eri reloaded speed 5G. Eno tebangawo stage nka sound mba abayimbi bonna bakomediani bonna batiktoka bonna abakozi ba CBS bonna onoowulira enkuuka masanyu amatongola gaggalawo omwaka agaliyo agaliko amakoneremu shiringi omutwalo gumu n'ekitundu oyingira ku olwo n'afuluma enkeera buli kimumu ekiri endongo etandika kwa subu paka kwa subu omwaka tuguyingira ffenna fireworks okwo kale mwana mugwayo muleeta obwana muntira bwerere Ssiriimu yaye bannange obwana buno omwaka sirina gwe mmanyi kimu ssente obuwala okubulwadde atambulwa akabina enkuuka 3 mu Desemba mu Lubiri e Mengo ekutuusibwako Chabasa Fama olwo Habitex Promotions n'ebisettinga. Nze Kyagaba Alex nga ndi kansala wali e Busega mu luka gw'e Busega. Nkubiriza abavubuka mwenna n'abantu bonna n'abantu abakulu ku nsonga y'akawuka ka mukenenya basewo ne bannyabo. Naye olw'okuba nti abavubuka gy'emiti emito, abavubuka bannange toyingira mu nsonga ya kubeera wamu omuwala n'omulenzi nga tomaze kebeza muntu, kubanga kati tulinga abali mirembe egy'edda. Kati ebyuma weebiri ate n'okwetangira obupiira weebuli
kwegamba tetukyalina gamba nti kati oba ofunye omuntu naye ng'ate ebikozesebwa tobirina kati obupiira weebuli ate n'okwekebeza nakwo kusoboka ate kitandika naawe gwosobola okwekebeza gwe kennyini nosooka omanya sitetasiyo naye okwekuuma kintu kikulu nnyo bannange kubanga bwe tutekuume n'ebiseera eby'omu maaso bye twagala okulabako tetujja kubituukamu ate nga wano Ssaabasajja Kabaka omulamwa guno abadde agukutte bulungi n'olwekyo n'obuvunaanyizibwa bwonna abavubuka kati abaana muwummudde muli mu holide empanvu gw'omuwala ow'omulembe guno omuntu akutwala atya mu mulembe guno ne weegatta naye nga tolina kapiira weegatta otya n'omuntu gw'otamanyi sitetasi ye mu mulembe guno gwe tulimu omutebi omulembe guno abantu nga bategeera bulungi nga tuli bagunjufu n'olwekyo tugezeeko nnyo okwekuuma tusobole okulwanyisa akawuka kano kaggweewo mu Uganda. Are you looking for a school to take your child? Progressive SS Chitintale is your best option. It's a mixed day and boarding school or an A-level with a center number. We admit students from Kenya, Rwanda, Tanzania, Sudan, and many other countries. Progressive SS Chitintale is an interdenominational and accepts students from all religions. We offer arts and sciences and have extremely qualified and professional teachers. We have a well-stocked library, an equipped computer and science lab, and offer transport services. Our core curricular activities help to develop students' natural talent, skill, and gifting while emphasizing discipline. Our school dormitories are outstanding and our students are served a proper balanced diet. Our school fees structure is affordable. For a bright future, take your child to Progressive SS Chitintale, located along Luzla Port Bay Road, opposite Chitintale Police Station. For more information, call 0706 84 70 44 or 0772 59 39 94 and 0758 93 77 30. Progressive SS Chitintale, we strive for perfection. Welcome to Good Time. What type of lessons do you have at your school? I beg your pardon. What type of lessons do you have at your school? We have different lessons such as the mathematics lesson, the English lesson, the science lesson, and the social studies lesson. What football team do you support? Personally, I support the Arsenal team. I support Manchester United. Can I ask you a question? Did you have your breakfast this morning? Did you eat? Do you do celebration assemblies? Pardon? Do you do celebration assemblies? Yes. We're going to get a better microphone and make it a bit better to let us go, okay?
wonderful session to have a Zoom meeting with our friends in UK, in Wolfram Junior School. I've been chatting with those kids in Wolfram Junior School. I myself did love the Zoom meeting. They said that there it rains a lot. They told us about the weather, about the school program, and we also told them our school program. It was one of the best Zoom meetings. Good Times Infant School. Good start, good end. Okukolagana n'abantu gwegana mu maaso tofaayo ojja bisala okwongera what is engaging Uganda okwatagana oba okutabagana omulamwa gaffe ogw'omwaka guno mbeera okugensi yonna twagala tutabagane n'abantu mu community nga tubamanyisa kawuka akamukenenya era nga tubamanyisa akawuka kano kazze katya kozi okunoonyeza kwaffe kulaze nti era nga n'amawulire gagambye nti buli lunaku abaana 7 bafuna akawuka kamukenenya saba oyongeze ku ddoboozi enamba eba nnene nnyo okubeera nga abaana 7 bafuna akawuka kamukenenya buli lunaku kati obuvunaanyizibwa bwaffe tubeera n'enkuŋŋaana z'enjiri tubeera ne health outreaches mu kanisa eyaffe ey'ekawempe nga omulamwa gaffe ogw'omwaka guno okuyita mu mwezi gwonna twagala tutuukirira abantu tubamanyise ku bikwatagana akawuka kamukenenya okafuna otya outreaches ezo tugenda kukola okutesitinga abantu abo tugenda bawa pre and post HIV counseling omuntu azuulibwa nga wakawuka kamukenenya ng'alina akawuka kamukenenya tulina amalwaliro ag'enjawulo ge tukolaganye nago era bonna nga tulinayo point of contact abantu omuntu gw'osobola okutuukirako n'obeera nga osobola okufuna okubudibwa budibwa okusingako obulungi kozi n'ekirala twagala okutandika okukola obubinja mu bantu abo abanaabeera bakkiriza nti balina akawuka kamukenenya nga ekigendererwa ky'obubinja buno kigenda kuyambako kubeera nga bafuna peer support mu bwongabwo okubeera n'akawuka kamukenenya n'obeera nga todisclosinze yekimu ku nsonga lwaki abantu tebahadhearing to their drugs oluzungu lukendeeza ensonga lwaki abantu babeera tebasobola kumira ddagala kubanga kantwale okugeza omwana obeera mu maka g'abazadde bo wekebeza n'omanya olina akawuka kamukenenya naye tebagambye ogenda kukuta n'eddagala nga wooliteeka mu kasasiro woolitereka mu manda kubanga bazadde bo tobakoze eki tebagambye ne mubeera bafumbo oli mwami oba oli mukyala oli ku ddagala lyo naye ate akakeba okukusa kakukuse naye nga okubeera nga olinako gw'obuulirako n'omwesiga n'omugamba nno nyimiridde bwenti asobola okuyambako n'obeera nga omira bulungi eddagala lyo ensonga ey'okubiri gyenyogeddeko ya peer support wetunaagunja obubinja buno bujja tuyambako tulina enteekateeka egy'okubayambako okubeera nga bayigirizibwa ebintu ebivaamu ssente eby'emikono ekintu kino kijja bayambako okubeera nga bafuna sikiira eyo ne bafuna ssente eziyambako okulabirira famiri zaabwe ne batabeera mu kudaaganyo ate n'ekirala ne bafunamu akasente akasobola obatwala mu malwaliro okugenda kufuna eddagala lyabwe kati abo bamaama baba bakyali mu lugendo lw'okuzaala kijja bayambako okubeera nga bamira bulungi eddagala lyabwe basobole okukuuma abaana be balina mu mbuto nga balamu era babazaale nga balamu era ne mu kuyonzebwa bayonzebwe paka we bava ku mabeere ku mwaka gumu nga balamu oli ayinza okwebuuza nti ebintu ng'obikuba budinda gwe obitegeera otya wabitegeerera wano okufuna obuvumu obubyogerako sebo nina experience ya myaka 8 nakola mu bantu abafaanaganako bwe batyo era bangi mbalabye abaana abazaaliddwa nga balamu era nga bwe bali n'abazadde abaana baabwe ne babakuza
paka ku university ne batandika n'obalabirira ssebo ne babazimbira n'amayumba naye nga tukimanyi nti mukyala gundi mwami we yafa era ensonga yali bweti naye abantu abo ne babeerawo ne balabirira abaana baabwe ne bakula paka mukama wabajulira ne bava mu bulamu bwensi. Lwakuguka muki? Ssebo nze obukugu obwange nasoma business procurement and logistics management naye natuuka okufuna okunoonya omulimu mukama obuweereza bwange yabunteekera mu ddwaliro era ntegedde bingi nnyo ku kawuka ka mukenenya naye nga ne family background yange ebaddemu abantu bangi abagenze olw'akawuka ka mukenenya. For example, bamaama bangi tubalabye ku kyalo ne mu family genza ne bakojja ne bataata bangi bafudde ab'emikwano n'abamu ku bannange bensomyeko nabo. Naawe oli werakaayi? Siri werakaayi ssebo ndi w'emukono. Mukono kyabwe. Mubakunja? Abakunja tubalinaanye bulinaanyi ssebo. Inga teri yagamba nti be baffe. Si ye ssebo. Anti bagamba muli wano gwokya bbiri era. Okya bbiri naye ffe tegitwokyanga. Amin. Amanyi otugambye gwani? Erinnya eryange nze Narisa Stella. Tweyanza okuggyako ng'olina akawukosembyayo. Ensembyayo akatalekeka nti omuntu ali HIV negative alina emikisa mingi nnyo okufuuka HIV positive. Omuntu atakyusa sitetasi ye ali shuwa nti terikyuka y'omuntu ali HIV positive kubanga yejja kubeera bwetyo lugoberera. Kikyentegeeza tulekeraawo okudiscriminatinga bannaffe, tulekeraawo okusonga bannaffe eminwe, okubasongamu engalo kubanga si buli afunye akawuka ka mukenenya nti yayita mu kubeera mu mbeera za bufumbo mu kikolwa eky'obufumbo. Abamu bazaalibwa nabo, abamu bawufuna okuyita mu blood transfusion, abalala bawufuna okuyita mu bubenje, abalala bawufuna okuyita mu basawo abamu ab'ettima ababakuba empiso nga zirina obuwuka akawuka ako, n'abasawo abali unprofessional abagenda kapo negenda okwekebeza omukyalo oba omwami n'awaayo sente n'agulidda n'agamba njagala ompe negative results. Kati gwe n'ogenda mu relationship omanye omuntu gw'oli naye muli kyekimu, along the way yo status yo n'ekyuka ne bagamba HIV positive. So tulekeraawo okujajinganga bannaffe, okuba discriminating, okubasongangamu engalo nga tugamba oyo leero ndi negative naye enkya nyinza okuba positive. Oza akasembayo negative ne positive kyeki? Negative ne positive. Okubeera negative obe it is an HIV status. Mbeera okubeera nga tolina kawuka. Okubeera HIV positive kitegeeza olina kawuka. Naye ate waliyo ne AIDS. Si buli nti alina HIV nti alina AIDS. Naye bw'otamira bulungi ddagala lyo otuuka n'ofuna drug resistance n'obeera nga tulina ddagala likyakolako oyinza okwesanga ng'ogenze mu stage ya AIDS. Oba omuganda gyayita Ssiriimu n'oggwawo kale otandika okubeera ng'olindwaze ennyo. Tebayita okukenena? Ekyo yessebo kikubayita okukenena. N'okenena n'oggwamu embiro tezikuggwako endi tova ku ndiri byo byogamba maama. Okay. Tweyanzike amannya gatuddiremu. Erinnya eryange nze Narisa Stella nga nsinzidde mu church y'e Kawempe Church District era nga obubaka obwo bwe mbawadde mbasaba ab'e Kawempe n'ebitundu ebirinaanyeewo bwe tuba tubatuukiridde ku nsonga eyo mutwanirize kubanga tuzze kukyusa bulamu bwaffe ffenna tusobole okuyita mu nsi eno nga tetukaluubiriziddwa nnyo. Yongera abantu obatangaalize boga nti Kawempe Church District basigala tebakutegedde kubanga bo abantu bamanyi Kawempe Division tebaako district. Kati yongera ggwe lwaki okiyita district oba otegeeza ki? Sebe ekijimpisa district
tulina enteekateeka yaffe ey'abadiventi ngaffe bebayita aba 70 days kati mu nkola ey'okutematemamu ebitundu kubeera nga bifuna obukulembeze obwetengeredde tulina enteekateeka ezo ng'abalala bagiyitibwa diocese balina parish diocese kati ffe okusinziira ku nnamba y'abasinzi abali mu kanisa okusinziira ku nyingiza engeri sente tezijja mu kanisa kuba ffena tukimanyi amakanisa siga gavumenti ffe abantu abasabiramu ffe abazimba ekkanisa so tulina ebintu obufuzi bwaffe obwa waggulu obukulembeze bulina ebintu byebutunuulira nebigamba kati eno ekkanisa etuuse okubeera nga eri ku level bweti kati wenjogera district ebeeramu amakanisa amalala mangi amakanisa nga 6 kati awo tunyonyose ekinyonyoko naye nga okutufuna era tulikawo empaawo obeera wakayisa kampani bagiyita Reham Harris International nga tonatuuka ku benzina petrol station kawempe kutano awo ewali amaka gaffe naye nga obuweereza buno tubutandiseeko era tusuubiza okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu ozi okubeera n'akawuka ka mukenenya si ekisembayo mu bulamu kubanga buli omu tomanyi kiri kutta ate waliwo n'ebirwadde ebisingako mukenenya nga kansa nabyo tebirina naddagala oba oliawo nga balikuwa naye ngaera otuuka n'okola ki kakati obanga olina kawuka ka mukenenya mira bunyumiza ddagala lyo bulungi obeere nga tobuusaamu mu nnaku ez'okumira kubanga ekyo kireeta drug resistance wobeera nga tomize eddagala lyo ng'obuusabuusaawo akawuka katuuka nako ne kabeera nga tekakyawulira ddagala nekajemi ekivaamu ng'ogenda ku second line ekivaamu ng'ogenda ku third line ate third line yakugula gavumenti yaffe eya Uganda esobola first line ne second line kati awo obulamu buba butabuse bano abali mu gavumenti ya Mwami Museveni n'abantu abo bababba nga bw'onoogamba bo bennyini abali mu bitongole bikuumaddembe nagamba omwana wo omunoonya bamutwalirawa nti wano tumuyina leeta miliyoni bweziti byonna mugenda kubiraba. Wali enkuka tobongoota enkuka tuze tumazeeko nga muwogo tujjidde mu style mpya eri reloaded speed 5G eno tebangawo staging ka sound mba abayimbi bonna bakomediani bonna batiktoka bonna abakozi ba CBS bonna onoowulira enkuka masanyu amatongola gaggalawo omwaka agaliyo agaliko amakoneremu shiringi omutwalo gumu n'ekitundu oyingira ku olwo n'afuluma enkeera buli kimumu ekiri endongo etandika kwa subu paka kwa subu omwaka tuguyingira ffenna fireworks okwo kale mwana mugwayo muleta obwana muntira bwerere Ssiriimu yaye bannange obwana buno omwaka sirina gwe mmanyi kimu ssente obuwalabu okubulwa data mbulwa kalina enkuuka mu Desemba mulubire Mengo ekutuusibwako Chabasa Fama olwo Habitex Promotions n'ebisetinga nze Katumba Mugera kansala wa mutundu etu kabaawo ntuusa nange obubaka bwange eri olunaku lw'enkya olunaku lwa Ssiriimu eri abavubuka bannange abawangalira mu bitundu byonna bitundu byenkiikirira wabula mu Uganda yonna okuba nti tebatwala kintu ekyo ng'ekyomuzannyo
obulwadde bwa ddala gye buli. Bavubuka bannaffe mutya ebintu by'okwekebeza, mutya ebintu mutrustinga nnyo abantu n'okubalabisa amaaso, naye ng'ate bwe muba mugenze ne mwekebeza kintu kya kirungi kubanga muba temwewasizza, so tosobola kutrustinga muntu gw'otawasizza nti ali safe. Olaba ne gw'owasizza osobola omwekengera, naye mbakubiriza ogendanga okwekebeza okulaba embeera yammwe bwe muyimiridde. Ate ne mbasaba obuteekebeza mulundi gumu, kubanga oyinza okukebeza munno leero naye nga tomanyi jjo gye yasuze, ne bw'omukebera nga mulamu kumbe ng'olwedde ye mulwadde. So mbakubiriza okulaba nti mukolaki, mwekebeza n'okwekuuma kye kisingira ddala obukulu. Bwe bakebera ng'oli mulamu nze Ssiriimu John Baptist, ndi muweereza wano mu office ya Mayor, ate era nga nze Secretary for Publicity National Unity Platform mu Lubaga South. Njagala okukubiriza bavubuka bannange nti obulwadde bwa mukenenya buno gye buli, n'olwekyo mwekebeze. Kimanyi bulungi nnyo nti abavubuka ffe abasajja tutya okwekebeza, era abakazi bo tubatwala ne tubakebeza ffe ne tuteekebeza. Era waliyo neyaŋŋa nti ye bw'akebeza omukazi nga mulamu ye naye aba mulamu. Naye n'olwekyo njagala okukubiriza mmwe basajja mu abali eyo mwekebeze. Bw'obanga ne weesanga nga tolina bulwadde bwa mukenenya weekuume, ate era bw'osanga nga obulina ogenda ofune eddagala, obeere ku ddagala. Then ate bw'owulira nga tekyebeereka ng'olabye ekiwala kikubye nnyo, naye ng'ate owulira otidde okwekebeza, use condom. N'olwekyo mbasaba obulwadde buno bulwanyise, tulabe nga tubulinnya ku nfeete kubanga tebulina ddagala. Abavubuka njagala obbakubiriza okukola. Manyi abavubuka abasinga tebaagala kukola. Abasajja abavubuka kati ennaku zino abavubuka abalenzi baagala kufumbirwa abakazi abalina ssente, tebaagala kunoonya ssente. Ate abawala nabo banoonya agasajja gasuga ddadi, nabo tebaagala kukola. N'olwekyo njagala okukubiriza mmwe abavubuka mmwe abali eyo nti mukole musobole okuba ne ssente. Omuntu atalina ssente taba na kitiibwa, tolina woolagira ne bwewa amagezi mu miitingi nga tolina ssente tebagatwala.